Leero njagala kusibirira ntanda eno nga muvubuka munnange obuntu 10 bw'oyinza okwekwata tudde. Buyinza obutaba bwa mugaso nnyo naye bw'obufumiitirizaako ennyo obulamu bwo bwonna bugenda kutambula bulungi. Ekisooka, fuba nnyo mu bulamu bwo bwonna weewale ekkomera nga bw'oba osobodde. Ekintu kyonna kyonna ekisobola okutwaza munda n'alikusabye okyewale. Tosobola fuluma kkomera n'ovaayo nga wagenze. Kkiriza oba gaana. Mentally bonna batofunye kikyamu ku bwongo. Osobola okusambibwa ensambibwa gy'otamanyi ne wejjanjaba paka lw'olifa. Fuba nnyo mu byonna by'okola weewala ebintu ebikuleetera okugenda munda. Namba 2, mu nsi muno mulimu abantu bangi, buli omu alina gw'alinako obusungu. Tokozesebwanga okulwanira abalala entalo naddala ku bantu abatalina kye bakoze. Tolwananga ntalo ku bantu batalina kye bali bakoze. Oli bw'aba takolanga kintu, oli oleke batunke ne munne ne bw'aba kyaliiwo. Tolwana ntalo ku muntu atalina kye yali akoze. Namba 3, buli ekintu ekigattiramu obulamu bwo kyonna kyonna, kujja mu ngoye, kugenda kutambula, kukola ki, kuzunga luddawa, kuvuumula mmotoka, bya bulambuzi, tugenda wano, bawala, bakazi, basajja, nja kusaba olinnyenga ku kyawakati. Obulamu tebulina spare parts. Oba tonajja mu ngoye, fuba okulaba nga omakinga sure nti oli safe. Bw'oba ogenza okunywa, fuba okulaba nga tonnaddaka nti oli safe. Bw'oba tosobodde kuba safe, sulayo. Okwogerako kisinga okwekangabiriza n'ojja ekiro n'ogwa mu matigga. Namba 3, savinga y'akasente akali kuyamba ku akawunti yo everywhere. Ne bw'oba ng'olina omwami akwagala, ne bw'oba ng'olina kitaawo n'ennyoko abafaayo, ne bw'oba ng'olina omukyala wo asobola okukwokyayo, ne bw'oba olina baganda bo nga balina emirimu mirungi oba bakola mu gavumenti, weeyigirize kalicha y'okusavinga y'akasente akakali kuyamba. Wanudde osobola otuuka mu mbeera ng'oyimiridde nga ggwe. Bw'oba tewakyeyigiriza togenda kiyiga ku olwo. Ekirala, gy'ogenda okukoma ng'okula, kendeeza ku investment z'okola. Nkiddamu, buli gy'okoma okukula baako w'okoma ne investment oyongeze kye tuyita cash flow. Kola bizinensi ezikuleetera okubaako ng'ekintu osobola okuggyamu ssente enkya. Bw'okula eby'obugagga by'okoze birungi, naye osinga kwetaaga ssente enkalu kuba w'oli ate olina ozzenjoyi nga te n'emyaka gigenze. Bino byonna bye bagamba osobola okuzimba emizigo naye baako w'okoma naawe otandika okuyingiza kasente okeeteekemukko. Ekirala, bw'oba olinayo ku baana bonna, kuuma obulamu bw'okulaba nga obulabirira bulungi. Teweerekereza lw'abaana bokka, wabula weerekereze n'okuba ng'osevinga obulamu bwo osobole okwekuliza abaana bo. Teriyo muzadde agenda kulabirira abaana kusinga ggwe, kitaabwe oba nnyabwe abaagala. Kitegedde? Banga mu bintu byonna byonna by'okola, fuba nnyo okulaba ng'obulamu bwo obukuuma bulungi osobola obeerawo ng'abaana bo bagraduatinga nga bakola ebintu bye bakola. Ye benefit yokka gy'ojja okuba obawadde. Ne bw'oba tokoze bingi nnyo, omuzadde ali wano ng'owooza kanneesibe simanye gundi, ne bwe nnyambala enkutu omwana wange kasita asoma. Toyambala nkutu, mutwale w'osobola, ssente we zimala. Airways waliwo ssente w'osobola oziteeka nga zimala. Bw'oba essomero miliyoni 2 zikulemeredde, mutwale mu lyakakadde asomere wali nga naawe osobola okufissaako z'olya naawe weerabirire obeerewo mu bulamu. Abantu tebalya ku bitabo. Ekirala, weewalenga nnyo entalo bw'oba osobodde naddala nga tolina kyofunamu. Bw'omanya nti togenda kufuna musaala, weesonyiwa entalo. N'embwa bw'eba egenda ku lutabaalo emanya nti nja kulya eddiba, nga tonnaba kulwana lutalo lwonna kuvuma bantu kukola kiggo, ogenda kufunamu otya. Ekirala, fuba okulaba ng'oweekulyetingira essanyu lyo nga ggwe omuntu. Weewala abantu abatali basanyufu, weewala abantu b'ebizibu. Ekirala, mu bintu byonna byonna ebiri ku nsi kuno,
teriyo hoteri gyogenda kukyama gye batunda mirembe. Emirembe gogyewa. Zinali manyi bw'ofunamu kasente oba ogifunye. Munnange oba togifunye. Bw'oteewummuza. Bw'otaleka bantu kusalirawo kye baagala. Bw'oli yagala okusanyusa buli omu akwogereko bulungi, ogenda kwemalako emirembe wekka. Kolako ky'osobodde abantu obaleke. Oba omuyita otya oba otya, mugambe wano sijja sobola, wano nsobodde. Abantu bagenda kufuula olugono. Buli saaba kutuntuze, saba oyo ajja kuwa. Kola bw'oti oyo wakisa. Ogenda kwekanga nga tolina ky'okoleredde mu nsi eno. Ebintu bingi by'osobola okwewala. Naye nkusaba obuntu obwo buti businkinge mu mutwego. Weewale komera. Buli kigendamu obulamu bwo ng'okimanyi ogenda kujja mu ngoyo, ogenda kwetabamu, ogenda kubeerayo physically. Wegendereze nnyo tunuulya safety y'okusooka. Saving y'akasente ka emergency oba ne bw'oba oyina ne bw'aba bakolera buli kimu. Maintaining obulamu bw'osobola okukuza abaana bo tewali agenda bakulabirira. Teweetala mu ntalo. Tugenda mu ntalo z'obeera nga tolina ky'osasulwa. Tolwana ntalo na bantu batakuyinaako buzibu. Lwana olutalo na muntu yekka gwe yali akulumbyeko, omuntu abatakulumbangako oba yakula olutalo ne gundi. Bw'oba mukwano gwo mu defending ng'odefendinga budefendizi naye nga togenze kulwana. Beera bulungi.